Olutalo ku mukuto gwa X General Muhoozi Bobi Wine aluzeemu ne lukoya buto ng'obudde busaasaana. Bobi Wine ate agambye atya oli ttiimu ki? Bobi Wine abuuza ddala amagye g'abano gali intelligence ya Muhoozi ddala eri intelligent ekimala? Bigambo bibuuzo. Bobi Wine njagala obeere nga okomentinga awo ono Muhoozi atandisebwa nti agambye nti Bobi Wine lekeraawo okulimba ensi, lekeraawo wadduka mu ggwanga nga 26 omwaka guno kiregeze na 11 nga okulonda kwa bonna kwakagwa. Era Bobi Wine n'abeera nga amwanukulira awo tamulize kubanga yeekyusa na kusawali simu amugambye nti ayina kusomwezi nga 3 wagamba nti neekwese mu embassy era mukakasa gyendi eyo. N'agamba nti kati ogamba nadduka nga 26 ekituufu kiki? N'agamba nti ate lwaki mwateeka roadblocks ez'enjawulo mu ggwanga lyonna nga munoonya mpaka nga 14 omwezi ogwa March ogwokusatu nze eyadduka nga 26 January. N'agamba nti lwaki mwalumba Harriet Chamtai's home mu Kapchora ennaku z'omwezi nga 4 nga munoonya Muhoozi. Agamba nti ono Bobi Wine mufere. N'amugamba nti gwe ssebo omaze emyezi 2 mirambirira mu ggwanga erya America nga oli mu kubanga olya Big Macs nga abakunoonya nga abawagizi bo bali mu makomera. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ssebo oli mu kulya Big Macs kyokka aba leaders abamu bigambo bya General Muhoozi nga bigamba Bobi Wine. Bobi Wine tamuyinza kwetereza na kuteeka wali simu na kuzzayo backlide. N'amugamba nti gwe ssebo lwaki raidinga personal assistant wange era ne muwamba mukyala we nga 12 March ate gwogamba nti nga mugamba nti gye nali neekwese era ebyo byalabwako. Kati nno kino kyali kitya? Okusinziira ku Najja oba oyo personal assistant wa Bobi Wine yayogera ku mukutu ogwali gwa Bessere Fine n'agamba nti yikoolo eggulu limu lwe bakwata mukyala we ne bamutwala ne bamubuzaawo yali agenze mu nyumba nga ezimu ku motoka ziyavugiranga mu Bobi Wine nga yazivuga n'agireeta n'agiparking ewaka. Ndoze motoka eno baali bagitracking era balooza nti omukulu kolo yasula awo. Emotoka eyo ate eyinza okuba yaviirako embeera okakana nga baridinze ewaka nga balooza omukulu mwali ate oba oliawo teyasobola kubanga abeerayo n'akedagala n'oyo personal assistant we teyaliyo abajjukira obulungi. Kati ne tugenda maaso eyo ne tusooka tuvaayo. N'agamba nti olunaku leero Bobi Wine agamba nti waliwo omukwano gwe ayitibwa BT Tendo ono naye ziwe Zimbabwe ono naye akwatiddwa ono nekyemukwasizza. Okusinza ku Bobi Wine agamba nti ono yavaayo n'akondeminga akalu ka Museveni ne regime ya Museveni era azze ajje okukondeminga wabula ono munnansi w'eggwanga erya Zimbabwe era muwananizi wa ddembe ate era nga mukulembeze nga bw'olaba Bobi Wine. Wabula ono ebimu ku bisinza okuba nga bimusibya okusinziira ku Bobi Wine byonna byetwalulira ku kino. Agamba nti munywanyi we ono yavaayo n'agamba nti Museveni akalu ka bonna yakakwatiramu ddala era n'agamba nti bano beetaaga okulekulira. Wabula ono ekiri ne mu ggwanga erya Zimbabwe kye kimu ekiyinza okuba nga kijja mu ggwanga erya Uganda okusinza ku post eyo ajolaba Bobi Wine gy'ataddeyo nti mu ggwanga erya Zimbabwe emyaka bagyongeza okuva ku 5 bo bali ku 7 era abaka ba parliament eno ekiryo bebalonda ddala omukulembeze w'eggwanga bayinza oba baawona Mugabe naye ate ne gwe bazzaako eyafa ne yasika be bamu kubanga ate ono abaka bamulonda ba parliament ekintu ekitalabika ate obaoliawo bulungi ku saidi abalala. Bobi Wine ayongerako bw'ati ku lutalo lwe ne General Muhoozi. Gwe ssebo omumenyi w'amateeka ekyo kyolaba CAI artificial intelligence. Bobi Wine agamba Muhoozi. Muhoozi n'agamba nti nalaba video eya Bobi nga atransitinga okuyita mu Kigali airport era n'agamba nti ndi sure eyo AI video era n'agamba nti but it is true, but if it's true I hope the airport officials thoroughly disinfected him. He had just come out of a pit latrine. Muhoozi agamba nti ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Kigali airport bwe banga ddala video ya Bobi Wine yadala kati takakasa. Agamba Bobi Wine bwe banga ddala video eyo okituufu wayita ku Entebbe airport era nga yagamba nti ye ali sure nti yo AI mu kusooka. Wabula n'agamba nti bwe kibanga kituufu nti wayita ku Entebbe ku Kigali airport era n'ayongerako n'agamba nti aba Kigali airport baakola kye tuyita thoroughly cleaning oba baakola kye bayita okwetukuza okweyonja okusembera ddala olw'ensonga nti Bobi Wine yali avudde mu kaabuyonjo pirilatrine zino tweze ebinnya ndooza ziizo. N'agamba nti yayikiraba era balina okuba nga disinfecting bakirininga okugyawo obukyafu obw'enkomeredde obusemberayo ddala. Era Bobi Wine n'agamba nti ssebo
Only that was 5th October. Namugamba nti video kye mwalaba ya AI ya mwezi gwali gwa October wa 2023. The same day olunaku lwe lumu aba thugs ayogera ku bali abasajja abasikambula Bobi Wine nga yakakomawo ku airport mu October 2023. Mujjukira lwe baali bagamba nti 1 million march, mujjukira bulungi nnyo. Alikuwa olunaku lwe bamugrabbing, kiregeza nti akakatambi ako akalabika nga ka Kigali airport kaali kakunaku olwo lwe bamukola ki, lwe bamusikasika ku Entebbe airport abajjukira bulungi, and it was live on a local and international news. You can imagine the ignorance that occupies the highest office in our military. Other senior officers must be feeling insulted. We shall liberate them too. Bobone agamba nti ba senior officers abala mu mawuje ga Uganda nabo byaddala bafiiringa nti baswala, bafiiringa nti bakakanyizibwa oluvannyuma lw'ekyo ekigenda maaso eri omukulu akulira amagye. Nagamba nti musobola na ku identifying video oba mpya oba nkadde kyannaku nnyo nnyindala. Nagamba nti osooka imagininga obutamanya obujjudde ku officer asinga ddala eddala erya waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda, era ba senior officers abalala bwe naasembayo ng'agamba nti bambi bafiiringa nti ate oba oliawo bayisibwamu ddala amaaso olw'ensonga nti omukulu waabwe ekyo kyali kyannaku nnyo. Sokolawe mwano ate ne wasembayo wakkulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, buntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tebyabadde propaga katemba n'olya ffene wofudde esuuta emiliyoni 7 osobola kulya ffene ku mabbali ga mugga. Kunguneesasira omuntu wa wansi. My fellow citizens, today I will not begin with comfort. I will begin with a question. When a man speaks repeatedly against one voice, we must not only ask what he is saying, we must ask why is he saying it. Mubaraka Munyagwa, I speak to you not as an enemy, but as a concerned citizen seeking clarity. You claim that Robert Kyagulanyi Ssentamu wasn't hunted, but I ask, what is more dangerous to a nation? Is it a man who speaks of oppression or a system that has made oppression feel normal? You laughed at his beards, you question his suits, you measure struggle according to appearance. But tell us, since when did oppression start dressing in rags? Since when did truth require poverty to be believed? You say his escape was impossible. Is the state so perfect that nothing can bypass it? Or you are saying there is a truth about power that you are choosing not to tell the people? Here is a question that must bother every thinking Ugandan. You call it drama, but I ask, if it is drama, why does it bother you? Why does it move millions? Because influence cannot be acted. It can be earned, felt, and lived. So here is a question that must bother every thinking Ugandan. Munyagwa, are you truly an opposition or a wolf dressed like a sheep? Fighting the one who shares your own struggle, while the real system remains untouched. You cannot fell a tree by chopping the branches. The real fight is in the roots. Such destruction is the enemy of change, and fighting the messenger is only handing victory to the very power you claim to oppose. You are telling us to accept the presidential results and move on. But move on to what? The same struggles, the same unanswered questions, the same silence disguised as peace? Munyagwa, this is not about pretending. It's about defending the intelligence of Ugandans. Because a thinking Uganda cannot be moved by your laughter, shaken by mockery, or confused by your propaganda. Okay, today we ask not with hunger but with wisdom. Who benefits when you weaken the strongest opposition? Who benefits when doubt replaces hope? And who smiles when Ugandans begin to doubt their own awakening?
A nation does not fall when its leaders begin to lie. It falls when its citizens stop asking